tugenda kubeera n'ensonga zigenda kubeera 3 zokka mbere nga nkuta naye nga nyongera okujjukiza ntumalayo ekitundu eky'omukaaga ekya love story ya brother akaddanyuma. Tulinawo sister wano agamba nti hi Mr. Sozi, olwaleero birthday yange I am Carol Wasemba ndoza Wasemba. Okay, I am lucky to be a member of Sozmo family. I am strong young girl because of you. I am going to be 26 years today. Not yet married, not yet a mother, but I always listen to you, Papa, and I appreciate. May God's blessings be with you, please. Wow, thank you so much, Nga Bwomulaba. Sister Carol, happy birthday. Tubaza Katonda olw'obulamu bwo. Biyinza okusomoza here and there n'esooka otunuulira ekinene ekiriwo kyotasobola kuteekako muwendo nga kyekiraba ekyobulamu. So that alone is a blessing gyotasobola kuweyinga mu buzito bwayo, how costly or expensive it can be. Tuze ekitiibwa eri Mukama omuyinza wa byonna olw'okutuwa ekirabo ekyobulamu. Happy birthday. Oyagala kuwangaala emyaka emeka? Nze njagala kuwangaala 7 gimmala. Njala kwagaza amazaalibwa amalungi, emirembe gya Katonda gibeere naawe. Kakati nsaba okkirize ensonga tugenda kuba na 2 ezisigadde. Ensonga esooka ogenda kulya ensonga za sister wano. Ensonga ejja okuba ey'okusatu ejja kuba eya sister omulala alina okulajana maama we yamubuliddeko mu kiyumba e Saudi. Tugenda kuteekako ekifaananyi okirabe, bw'obanga omanyi amayitire g'omukyalo oyo otuyambeko sister asobole okuba nga afuna omuzadde mu ngeri yonna abeere safe. Katusooke ne sister ono omulala. Sozimo gyebaleko ssebo. I am a great fan of the knowledge tips you give about marriages and relationships, and I am here also for your advice if you happen to see this message. Monange, I married this guy 7 years later, but no development at all. All he can is to pay for the house rent, fees for our children. Mpola olwagamba kati omusajja oyagala kinga ebyo n'abikola. Emboozi gikwata empola. Monanga, I married this guy. It's now 7 years later, but no development at all. All he can is to pay the house rent, fees for our children, food at home and hospital bills, but he is a womanizer. And he even has 2 to 3 children outside our marriage, though our marriage is not legal. Okay. Obufumbo si bwa mateeka, si bwa mpeta. So last year I found out he has a child that is just 4 months older than my second born. By the time I found, he had put me in a position of topping on a house rent, paying the children's van, pay housemaid, water and Kasasiro bills, which at first I called working hand in hand so that we get somewhere. But when I got access to his phone, I got to know about that baby mama. Then the ex, the ex I replaced. They still had serious communication, and he would send between 100 to 150k weekly. 7 months later, after ex left his home, he delivered a girl whom I'm suspecting to be his, that she went with a pregnancy. Okay, by the time she left his rented house, we were already dating, and I didn't know he was married. I think she also got to know about me and she stepped out. Binge, I don't know what to do for 7 years. No development or progress, but kuwenzi n'okuzaala ebbali kwatudde. Please advise me. I have plans of moving out as well as the year closes, but I'm still sorting myself, preparing where to go with my kids. I am a hustler. I can raise their feeds and food. Aweneebuliza bannaye kyensalawo ki ekituufu. In these 7 years nzize njogera naye nga I show him different things, the crucial ones like buying a plot tuzimbe, naye wa in his 40s yet ebimuli ebyo
I'm just going to make 30 in September. I met him when I was 21 and he was 10 years older than me. Please, nkolechi. Sister ayogera ku kika kya obufumbo, relationship, situationship. Omanyi buno saagala kukola nsobi kubuyita bufumbo kubanga kiba kibozibozi. Abala emyaka 7 njagala kumuddamu mu bufunze kubanga saagalde kuwanvuwa ate nga tulina ne sister ddako kutwaga tuwulire. Nsoko okujjukiza ku Dembero Properties and Associates tulina estate Emitiana 5 ku 10 nga ya chapo gifuna ku milioni 6. Estate yokubiri eri bulamu jeza ku Emitiana kilomita 2 okuva kola zokula ku estate masanyaze mazzi 2 mu 4 5 ku 10 nga chapa milioni 13. Namba zola ku screen za Dembero Properties and Associates. Madam Nancha Beatrice ajja kubanga akuyambako okugusa ensongezo omwaka guno gugweko ng'ekigendererwakyo okituuseeko. Waliwo reality waliwo ne wankubale tuyinza okwebuzaabuza, tuyinza okucompromisinga oba okwekkiriranya naye bwebanga tu facing a reality oba twagala oba tetwagala reality eyina kyeba etugamba. Waliwo abantu abatonotono nyongera olabula abaana ab'obuwala kyamutawaana kijja kumenya omutima ku nkomerero ya byonna okubeera n'omusajja nga temuli mu mateeka. Gwojja kwekkiriranya ogambe nti osozi maatuwabya, tuli mu kutaasa relationship yaffe, tuli mu kwezimba. Byenjogerako si byakukola mbaga ya bbeeyi. Nabagamba nti essente ezitaka wansi wa milioni 2 musobola okugenda ne babagatta mu mateeka kubanga ku nkomero n'okugattibwa ku mugattibwamu eyo mu makanisa nawa era church ebe bikola ku lwa government. Era muwulira nti ku lwa government ya Uganda n'olw'ekkanisa ku nkomero ya byonna certificate eyo si ya kanisa, certificate eyo ya government. Kakati obufumbo bw'obeeramu obwo ng'omusajja omuzimba ng'oteekamu amaanyi oteekamu obudde bwo bakuzaalamu waliwo abasimattuse nenjala kutegeeza nti tebasimattuse lwakuba nti tebaali bampeta so nga ate tubalabyeko ab'empeta nga babonyeebonye naye ne tugamba nti olaba abonyeebonye bw'atyo nga wampeta, olaba bamuyisiza bw'atyo nga wampeta, abakubanga si wampeta kyandibadde kirala. So nyongera obbajjukiza muli mu relationship muzitekamu obudde muzitekamu ssente zammwe ne relationship teziri secured. Relationship eyo teba safe. Mutabani wa Farao ajakere enkyakuzaalemu abaana akujjukize mujjukira sister Mariam eyatuwadde story recently. Gaya amusuubiza bajagenda bakola emikolo byonna omuwala yeewa omubiri bazadde omwana asooka bazadde owokubiri nebyamutukako ebinene n'amugamba nti naye waaye wagamba tujja kgenda mu bazadde kakati kyo kikyo. N'amugamba gwe maze okukaddiya n'enjiibwa yagamba njiibwa n'enjiibwa ekusinga ebbeeyi kati nze mmala obudde bwange okugenda ewammwe n'ensaasanya ssente mu mikolo ngenda n'enziguliramu bakyali bange omwenge mu bbaala ne bampaana. Gwe wabiwulirira kwoli bw'otagendera birinde ng'otegeera reality oba amazima gaabyo nga bimaze kutuukawo. Nze nkubuulidde eyo tuveeyo. Kakati sister waliwo omuntu akuleetera okweyisanga bwe wandyeyisizza obulungi oba obubi, oba oyagala oba toyagala. Embeera y'omusajja ono ekuleetera okwekengera. Okwekengera kwe kuliwa? Temwina bye mwakoze, temwinaawo kapoloti, obulamu obuli awo muli hand to mouth nti akola ne mulya n'asasula rent n'asasula abaana school fees naye olina bulamu bw'otunuulira ng'oyagala mutunuulireko ekifaananyi ekinene. Ebyo byonna beera mu kwemulugunyako tewali kiraga nti gaayo n'akutuuza n'agamba nti omanyi pulaani yange eri bweti kati mbadde ntambudde bwenti kati nkola bwenti tebirikkirya. Olaba obulamu ng'okeesa lukya. Simanyi oba omusajja waayina nteekateeka yakeera enkya kubeko li surprise nga yazimbye amaka n'abayita muyingire. Gye bali ne batono nnyo tubabalira ku ngalo.
so saagala tugambe nti kye tubatwesibako otambulire mu ssuubi eryo. Tuli mu mulembe ogw'abantu abategeevu ng'oli muntu mukulu atajja kubeera awo buwudisibwa. So ng'ate era omusajja alina kyakola, waliwo engeri gy'oguma, waliwo engeri gy'okitegeera n'akuleetera okutegeera nti asirise naye alinga ndiga, si nti okusirika eba temanyi gyeraga. Ne waliwo abasajja nga backing off agamba owaayi guluza simanyi byenkola, temulya bagambyeko nti batubanja renti, batugobyeko mu nnyumba, kati ng'alina engeri gyakusirisa. Naye ekigambo kino njagala okitwale bw'oti. Waliwo embeera y'amaka agamu ng'abasajja batutte obuvunaanyizibwa bwabwe ne batuula mu siiti eya driver ate ne bavuga bulungi. Wayinza okubeerawo okusoomozebwa ng'awalawo ne bwewaba naye ng'olaba omuntu ono atudde mu nfo avuga ekintu. Era abakyala bamanyi kutuula no bbali nga bayimbira baami abo buyimba, babooleza ngoye, babafumbira mmere, babanaaza bigere, babayimbira ttengerere, babazzaamu maanyi. Bw'ajja n'ambuuza mwami omwaka guno kye tulinawo. Ayinza noba nga tannaba namulinda omukyala, omwami n'amuyita nga mukyala ajja tutuulemu. Babe, kakati omwaka guno mbadde gyatukola kino, kakati oza tukoze tutya? Omunakyala n'aleeta input ye, nakakati akasente kano. Mukyala g'oli mulungi mu kusevinga akasente naddala nga kakigendererwa. Saagala bakaba ebizibu abeewamu bimanyi olumu ebimanyi okubeerawo nti mwami akasente kano kaaki nti kagula poloti. Omukyala waliwo abakyala ng'ayina obulamu bwe yakoowa nga ateeka okubeera omuwanika omulungi omwesigwa olw'ekyo kye baagala okuvaamu. Era abakyala abo omwami singa ajja n'akukwasa $3,000,000 nga mwabala nti poloti mwagala ya $10,000,000 bwe muweze 10 oba 6 nga mutandika okunoonya poloti, omusajja singa akuteresa $2,000,000 ne bukyenja n'akugamba nti owaaye akasente kaffe nakafunye, twagamba nti batufuna $6,000,000 nga tutandika okunoonya poloti, kati omukaaga ennya nazifunye, leeta ebbiri zaffe, n'otandika okwogera ekiboozibozi. Abaami obeera weekulidde akabazzi mu kugulu. Kyangu okukwata ziri $1,000,000 ennya z'alina n'agenda agula akantu ke banaadipositinga nga ye n'agamba naye azitadde mu bintu bye anti gwezoboozo. Kati naye mukyala amanyi obuzibu ne kye baagala ovaamu, ekyo takikola. Kati nzikiriza nti omukyala ono bw'ati alwana okulaba nga babaako we baba. Kati era omwami bw'amukwata n'amutuuza n'amubuulira enteekateeka. Kati omukyala agenda kukola follow-up kusabira mwami kumuzzaamu maanyi. Mwami wali ogambye nti omwaka guno 2025 kugenda kuggwako nga tuguze poloti. Mbadde nkusabira simanyi babitambula bitya kuba tuli mu Gwakutaano. Omwaka tetujja gamba nti tunagifuna. Nze nali ndowooza nti oba ositekaayoko kasente nsonyiwa biringiriza ne njagala tubeere ku peegi emu. Era omwami omulungi ng'agamba kiri ne bwe kiti nti nendowooza bantu kati oyo omukyala alina kwagumira. Tosobola kubanga oli mu mbeera y'amaka bwe gatyo ng'omusajja okoma gwakuulira nti kati yazaddeyo, otandika okweraliikira obwana bwe obubiri bugenda kubeera mu bbanga. Omukyala yenna agenda okuseeseetuka. Ntandise nkugamba nti omwami ali mu driver seat, ali mu ntebe ye ey'okuvuga amaka y'emmotoka yammwe gy'avuga. Kati otandika okulaba ng'omuntu ali mu steering tomwesiga. Abakyala abaami wano mu kifuniro obubi, omukyala agezaako okuovertakinga ayagala otwala position yange mu maka, agenda okulaba ng'olagaya. Era be bakyala bosanga ng'omwami talina kapolotike yali aguze naye ng'omukyala alina kapolotike. Omukyala aba agamba nti omwami ono simwesiga, mpulira azaala bbali kantandika okukola ebyange. Mukyala oba oyagala oba toyagala, olwo lwe lugendo. Sikugamba bugambi nti olwo lwe lugendo lw'oba okwata, oba oyagala oba toyagala, olwo lwe lugendo lw'ogenda okukwata. Bonoba ng'okyali maka g'omusajja oyo. Kubanga tojja kubanga goleeta kasenteko omwanjulire nti kasente tunoonye poloti tugende tugigule, tomwesiga. Tabadde mwerufu ku bibye tebitegeerekeka. Ogenda okuya nti kati osigala ogamba nti bwe mba nasanze nga mu ssimu ye akola transaction y'emitwalo 10 ku mitwalo 15 buli wiiki zaaweereza omuntu, kati nze ngenda kubaawa. Oyinza banga tomugaana kulabirira balabirira naye osigala ogamba nti ffe tuliwa. Kakati sendeze zigenda eri ne bwakugamba nti talina, oba watuuka mu kiseera ekyobutamukkirizaamu nga bwegamba nti talina, tosobola kikkiriza. Talina kyagamba naye tebalya. Kati eyo embeera gye mba mugenda otambuliramu. Kale nno kyenva nkutegeeza ensonga eno nti relationship ey'ekika bwe kiti
owunziko givuddemu ne bw'osigala nga mu maka mw'oli oba wajjamudde ebirowoozo ng'ekigere kiri walala oba tonnatuuka lunaku lwakugenda naye oba wagenda dda ye state gy'olimu kati ye state gy'olimu kati bw'ombuuza nti oli ku kituufu ago ge mazima amasenge gy'oli ku kituufu tosobola naffe abasajja tulina ebintu byaffe bye tulaba ku bakazi n'ogamba ono nno omukazi okusinzira bw'atambula bw'ati okusinza bwe yeeyisa bw'ati essuubi lirina kuba ttono kakati bye nkugamba tebikolebwa bakazi bokka tebikolebwa basajja bokka bikolebwa abantu bonna mu bulamu obwa relationship mu bulamu obwa business mu bulamu obwa mu buli kintu kyonna kino kikola tosobola ne mu mikwano gyo tosobola kusigala nga weeyabiza nga weesiga n'okwata amajigo gonna n'ogasa mu kiseera obwekiti ky'oli shuwa nti essaawa yonna kigenda kuyulika amajigo gayiike otandika okunoonya wassa amajigo nga wali seefu n'ogamba nokandekewo ejjirimu ganaamulaka nga teeke wano yeyo embeera mw'oli kati nyongera kukakasa nti ekyo ky'olowooza kituufu lwaki omusajja awo waakutadde singa abadde alina waayagala obeere nga waayo waayagala era we yali kutadde kati mu butamanya oba mu kumanya mu bugenderevu oba si mu bugenderevu awo waakutadde si gwe weetaddewo omusajja yaakutaddewo tosobola genda mu maaso anti bakyampalana nnyo genda mu maaso kati mbyogera nga mwanyinaze era nkugamba nti mwanyinaze baayonaakako mwanyinaze tandika okunoonya safe landing tulina okuba ne fall back position si ya musajja kakati y'abaana manya nti bwe biba biyiise oda akasente ke kalina gye kalaga onoba oli awo nga baleeta tandika okulowooleza abaana bo otegere kyenkugamba unless otherwise naye omusajja yakutadde awo wenkugjeeko engalo nsaba tuwulirize sisita anoonya maama we eyabulidde mu kiyumba anoonya maama eyabulidde mu kiyumba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Kulamusizaako mwami Sozi gyebaleko gy'otuusaako engalo kansuubire nti mirungi abatuuliriza mbalamusizaako gyebaleko basebo ne bannyabo kansuubire muli balungi gyonna gye mutuusaako engalo. Mbadde nsaba kunnyamba kuba ndabye nga wano we nnyinza okufunira ku buyambi nsaba kunnyamba at least yenna alabye ku mukyalo oyo ali mu kifaananyi. Mukyalo oyo maama wange ali Saudi yadduse ejjo mu kiyumba nga kimutabuseeko kozi yajja kukola naye abadde anaatera omumaliriza ng'abadde abulayo emyezi 2 abadde addayo mu gwa 8 naye ng'era aze ng'asoomoozebwa mu kiyumba ekyo kuba yaddukako n'agendako ne ku poliisi n'etamuyamba n'emuzaayo n'emugamba ddayo maleko contract yo bajja kuzzaayo naye alabika yafunye obutakkaanya ne boosi we kozi boosi we yamuggyako essimu kuva last year abadde talina ssimu ng'agimuwa lumu na lumu n'abuuza ku famire ye n'amala n'agimuddiza. So alabika yafunyemu obuzibu n'adduka kuba boosi we yankubidde ejjo essimu kusaawa nga 7 ez'ekiro n'ambuuza maama waaliwa nemugamba mbadde mmanyi akolera awo n'aŋŋamba taliiwo mbadde neebase ngenza okuzuukuka nga simulaba. Kyankanze nnyo neŋŋamba n'aŋŋamba talina kyalina essente ze yazireseewo essimu ye yagirekawo yagimulekedde n'agenda bw'atyo talina kaayina yadde. Kati mbadde nsaba kunnyamba bamaada badde nsaba kunnyamba yenna amumanyi amulabyeko munoonya. Simanyi mbeera gy'alimu simanyi bw'ali kuba talina ssente bambi simanyi oba singa yankontaktinzeeko dda naye
talina simu, tamanyi wakunzikya, simanyi oba ennamba aziyina mu mutwe, simanyi wakutandikira. Ali mu Riyadi omwo, ate nze siri mu Riyadi, nze ndiko eno walako okuva mu Riyadi, naye mbadde nsaba yina amulabyeko akontakitinge Mwamisozi ajja kuba ngamba. Wakiri manye embeera gy'alimu, kuba bambi mukazi wattu omukyala amukuba, amuyombesa, atamuwa mirembe, kuba ebisinga abadde ng'abyegulira ebikozesebwa mu nju byonna ngaawe mubimanyi, ebikozesebwa nga ffe abakola mu biyumba abadde ng'abyegulira. Nsaba kunnyamba, neyanziza nnyo, neyanzeege basebo ne bannyabo, neyanziza nnyo Mwamisozi, weebale nnyo, weebalire ddala. Era mbadde awo ne ŋŋamba ndoza wano wennyinza ofunira ku buyambi, kuba bamaada abaliko babeerako bangi, tomanya yenna abamulabye. Kale musiibe bulungi basebo ne bannyabo, siba bulungi Mwamisozi, weebale kutuweereza bambi, tubeerayo eno mu Kamooli, tubaayo mu Kamooli eno nga tuwuliriza.